This is the thing. Mwete mwaula privacy n'obutaba na bulamu. Kati mumulowooza because sibagamba nga bimwamanyira ti obwo bulamu mbulina sebo. Mbulina bulungi nnyo, nyina programu yange nze muntu planninga. Nze nava mu family nga mugana nange yafumbirwanga wa myaka 15. We bamuwa omutwalo akameeza nga tolerako maama we 5. Alina abaana 5. I'm the last born. Mugana nange omulala ali awo Isma, he's an engineer. Gwenzirako aliwa muddako ne muddako tannazaala. Okay? He's almost 36. Baganda bange abasatu bonna bazadde abaana baabwe bonna tubaweerera tubalabirira tetulinako ki buzibu. Naye ffe nga ffe omanyi mu family mubeeramu the blessed ones. Ffe tukyatereeza family yaffe ne legacy yaffe ne gye tuvanga we nakugamba saagala kula bugagga bwa leero. Njagala n'abaana b'Abaganda bange babusangewo bagamba anti waffe oyo omulaba ne gw'otaalaba eyaleka akoze kino. Ekyo toyinza kikola nga topulaninga. Waliwo bazaalanga bato Mukama n'abayamba ne bazaalanga bato bagenda otandika business nga bakola ki bazaala dda. Nze unfortunately nasalawo nsooke business, then after when figuring out ngamba nti eno essaawa entuufu ngende mu kuzaala, because trust me okuzaala kya butonde bwa mukyala. Buli mukyala okujjako nga just Katonda yaganye ate ng'ennaku zino buli kimu kisoboka. Omukyala wakuzaala anytime. Just waliwo ffe abakyala ab'enjawulomu titwepulaningira ddira okola ki ddira ozaala. Nze ninga omwami ninga omusajja in a way of thinking temumala gazaala. Ate era bwe mumala gazaala mmanyi mmwe lwaki mumala gazaala oluusi si mmwe mutuula. Ne kati nze bwenzaala egyo emyaka 2 gikoze ki gifudde kati saagala kugitta. Naye bwe nnatuuka ne mpulira nga ne wenjitta tekinkosa nja kugitta. But saagala tambulira ku society munteeke ku pressure nzaale okubalagako mbunzaala. Sigenda ekyo kikola. But I will have kids because I love kids so much. Naye ekya family kyo togenda kiraba. Ugflix is an application. Egenda kubanga Netflix eri worldwide omuntu yenna wonna waali. Mbadde njigobera emyaka nga 3 kitundu egenda mwena. Si application enyangu kola because it takes a lot to do such an application. Eri international nga tekoma mu Uganda wokka. It's going to be the first one mweyo nature yayo mu Uganda getambula buli wamu. Like Obama America ojiraba bobera mu Spain ojiraba bobera Italy ojiraba bobera buli wamu ojiraba were Congo ojiraba that kind. Nga olaba nti Netflix just ngo sasula no downloadinga no laba buli kimu kyoyagala content we Uganda abayimbi aba actors ndi mukusigninga abazanyi ndi mukusigninga abazanyi ba film bayina content era woba ne content out there. Reach out ngomanyi content wasobola okutunda. Reach out in your time. Ndi mukupayiringa content nga sinagiraunchinga. So right now I'm buying as much content as I can. So when now ngomanyi content wo mukolanga wakabyera nga asobola okutunda. Reach out. Let me know. Genda mu DM yange oba ononyo omuntu yenna akola nange Dirisa, Kamara, Kathy, anyone akola nange bw'omufuna Amara, anyone ngosobola okuntuukako ng'ojja ng'ondaga content wo nga mugula because Rushing Kola businesses, I want to employ as many Ugandans as possible because even right now I employ more than 60 people a month. So si kyangu naye njagala kikola so that obulamu bwange okukyuka kw'obulamu bwange tekigasa nze nzekka. Njagala creating a legacy ngegasa n'abantu abalala. Ng'abayimbi tubadde tuteeka nnyo videos ku YouTube, tubadde tuteeka nnyo videos nenga tetufuna nnyo kiri awo. So njagala tufune application tetumanyi percentage ki gye batusasulako. Kubanga mu business entuufu olina okumanya ku percentage ki gye bali mu kusasulako. Neffe tetumanyi. Batusasula 0.5, basasula 0.1 over 1%. Kati naffe twagala tubeereko na application nga video yefuluma ne bakugamba views gye zikoma okweyongera naawe olinako eno percentage. Ng'oli clear. Njagala creatingira at business, clear business nti bwenfulumya oluyimba lwange oba firimu yange oba comedy wange oba poet wange kyonna kyekiri oba life story yange bwentunda nfunamu kino. Njagala creatinga ogumukisa because nange kenyini ngwagala because tuwadde nnyo abantu content naye nga tetumanyi ate mmwe mwenna muba mulowooza tugaggawalidde nnyo content ne temuli nnyo ssente because tomanya bakusasula ku ki.
kati ku luno ya Munnayuganda akutuuza n'akugamba nti mukwano ku kyoleeta nkusasula ki this percentage. So Ugflix egenda kubanga Netflix nga bw'ogiraba, movies, everything, documentaries, live shows, everything. Era nga bwe ŋŋambye njagala kuhayaringa, omanye ennaku zino emirimu mizibu nnyo, naye bw'oba omanyi nti osobola okukola era olina ekyokutunda, hala me. Ugflix bwe tewegenda okuba naye nja gironkinga, nja kubayiteera again when I'm launching it. Okay. Omulabi yandiyebuuzizza nti this is not okuba nti tukuteeka wansi but ogenda bikwataganya at the same time, and are you planning for an honorable exit, because many artists abatusookawo oluusi obalaba nga tubalese mu mawulire ng'ebintu tebitambula bulungi, but olina chance nti n'okoze business ino. Is it your fallback position? Yes. You see yourself quitting this music career? I don't see myself quitting, but to be honest, toyinza kutunda kyekimu emyaka gyonna, era otuuka ekiseera one oyinza okuba okyayagala naye nga manyi gakuweddemu, oli myaka 45, so sigenda kubeera ku stage nga nkyagezaako okuzina n'abaana abato abajja ku myaka 45 nga natandika ku myaka 15, so ngezaako. N'ekirala ebintu by'ensi tobimanya, leero ofunye obulwadde nga bakugamba bwa bulago togenda kuddamu kuyimba, kati ekyo we kibeerawo okoze otya. Kati nze saagala kulinda nga sirina yadde muntu ankubira simu kumbuukinga ndyoke nzijukire nti saapulaninga. So ekyo nakyo njagala kukikola nga nkubiriza abayimbi baleme kutunuulira just kweno moment. Oyinza okuba nga essaawa eno oyingiza ssente ng'omuyimbi, naye watiifu olekerawo okuyingiza ssente ng'omuyimbi. Opportunities wafunamu ng'omuyimbi ozikozesezza bulungi okuwa retirement, ekuwa emirembe? That is the question. So for me, ndabidde ku bantu bange, ndabidde ku bansooseewo n'enjigamu byenjize, then nincorrectinga mu byensobodde, and one of them is fe abayimbi oluusi tulowooza tugenda kubeera mu kino ekifo emyaka ki gyonna, naye si kituufu. So netegekera mu myaka gijja, but also not just for me, nga we nabagambye nze wendi wano siri bubi, sobola okugamba omanyi ki kankireke, nenze siatondebwa bwentyo, sisobola kukireka. Njagala kuwangula kuli okusingayo nga bwe mpanguza n'abalala banniraanye nabo nga bebawanguza abalala ababaliraanye. So nze muntu akola nga njagala n'abalala bakole, njagaliza saagala gaggawala nzekka. So njagala creating zino opportunities nga bwe ngaggawala n'abalala nga bwe bagaggawala. Yeah. Where do you draw this charisma from? Because applications is one in Kampala nnyo tuzirabeko over time. 2016 waliwo Yuga Music, 2018 ne mu lockdown waliwo gye baali batujijika. Then abantu okwadeptinga, abantu ogenda an artist wakata muwomya ali ku YouTube, ebyo ndogenda kujjayo wakawo enomuteeka eno. Ebyo byonna nja bagamba ng'olunaku nziguddewo ki Ugflix, kati ebyo byolwo olunaku kubanga oli mukumbuza lunaku lwa launch ku launch onambuza kye ya Ugflix, byonna byonna ogenda bimalayo. Ugflix yenjagala bagamba kyenjagala okucorrectinga tebeerangawo. It's an international application. Go and Google and find out international application erabibwa ensi yonna eyo ndalamu okusinga application gwe creating the Uganda. So that's the difference. Eno nti filimu yo tegenda kulabibwa bulabibwa Munnayuganda, egenda kulabibwa buli omu mu nsi yonna. So kiri gy'oli ocreating otya kyo creating ze kitunda, then ogenda kutunda, tekiri limited, because abantu wano tetulina bamala kulaba content waffe nga tumwagala, tulina otappingako mu nsi eki endala. So that's why this application is different. Ananya n'ekibuuzo kati tugende ku kya concert. Okay. Dias okay. Olina ekibuuzo. Before let's go into the concert, osoko tubuulire in and out concert byogenda kukola, and the reason why emyaka ebiri concert ezisembye mubadde nga ku African lwaki kuno wasazeewo okugamba? Ensonga lwaki kuno nasazeewo Serena nga bwe nagambye earlier sikolangako. So njagala kumanya kisaawe kyekyaŋŋaana nengenda mu Serena. Njagala ng'eri closed bulungi nnyo nga sound esigala omwo, lights, njagala kulaba kikyenyiza kukola in a closed place like Serena, kubanga byonna byennyina mu mutwe tebikola bulungi mu kisaawe. Kati ate nga bw'onaalaba nti omusota guyubula skin yagwo, ndi mu kuyubula nange, ne mu kuggyawo skin ya Sheebah. Ngenda kutandika 33 omwezi ogujja, ntandika emyaka 33, natandika okukola ku myaka 15. So sikyalowooza kyekimu, sikyayagala bintu byebimu, ebintu byenjagala bikyuseemu ng'era omuntu yenna akula waaba.
okula si kwa buli omu naye waliwo abakula kati nze nkula buli mwaka nkyuka kati wano wendi mpulira nga njagala kukolayo kintu kyesikolangako ate era ntapinge ne mutwe gwange ku ki bulijjo kye njagala okukola kyesisobola kukola nkikole mu Serena so njagala kulabako mu Serena nyinza kukola ki Nyinyi awo oyogeredde ku kyemyaka n'ogamba otaninga 33. Yeah, next month. November. Just recently Helen Koma yawezeza yatugambye agenze mu 40 plus. And people ne batanko je tubadde babega ne bagamba but Sheebah yali wamu mu obsession anti mwenna kye mwerabira just mwagala nnyo. No, there is one thing omuntu yenna waweza emyaka 3 plus nze manyi abawaka n'emyaka ekibasumbuwa ogenda n'ojjukira nti gw'olina egyo emyaka n'egisingako ne tonnakola bintu byenkoze kati n'owulira ng'olina kuwakanya myaka gyange okwewuliza obulungi kakino kyekiriwo. Don't make yourself comfortable by denying the reality is nyina emyaka 33 kati gw'oba oyongerako emeka kiri gy'oli. I'm 33. I joined Obsessions in 2007. Helen Ray yagijoininga. Mumanye facts zammwe nze na joining Obsessions nga ne jangu ewedde hit yaabwe na replacing a Clio in 2007. I was 17 years. Do the math. Tugende ku kibuuzo ekirala tetuddamu ebyo bintu byagala mbajjemu obwo buntu nto obwo. Ali arono ayogedde ku new journey. Do you make us think like age is catching up on you? New journey neyokweyubula. Age is not catching up with me. I'm growing. Omuntu yenna wakabi. You evolve. Okula. Tosigala mfu kyekimu ng'okola ekintu kyekimu emyaka gyo gyonna gy'ogenda okuba ku nsi. Bw'oba wali oyagala nnyo ebbaala ogenda okulaba w'ogenda mu myaka 4 plus. Ng'ogamba ate kino nakyo tekikyangasa. Bw'oba wali mwenzi nnyo ng'omusajja ng'ogamba bannanga abakazi bombadde nabo naye banzimbye. So bakiyita kukula. Si myaka to chase you but to grow up. Omanya abantu bangi bongerako emyaka naye tebakula. So for me I'm talking about growth and maturity. So nkuze ebintu byenjagala binene. Njagala ebintu bingi naye bibanyonnyola temuyinza kitegeera nyina eryato limu nenjagala obwato nga 3 nga buli butwala abantu 10 ebyo nanyina obikolerera ate siyinza kukola bintu byebimu okufuna byesifunangako nyina okyusaamu. Okay, right there omuntu nga ffe namole n'abantu bafanze obanyagadde okwebuuza. This comes at a point when you're befallen with your former manager actively. Kina engeri kyakugulamu amaaso ng'okwawukana ne Jeff actively waliwo atugamba akyaliwo but not active manager. Kubanga wakati saa zino otandise okuexploitinga new grounds n'okulaba muno oyagala kuevolving. Kina engeri kyakugulamu amaaso okwawukana ne Jeff. What I can tell you is jani yange n'omwami oyo yali good era nga bulijjo lwakuba tugaana naye buli omu alina waakutuusa ekyo ne kiggwa ne weeyongerayo kati mwami Jeff yantuusa emyaka 9 gye twakola ffenna naye ne mutuusiza we namukola ki we namutuusa kati essaawa era nga bwe nakugambye ng'omuntu akula neeyongereyo with all due respect. Okay, on that note, omusajja yakuteeka teyanteekawo twakolagana nentuukawo okunteekawo kiringa okunsitula n'akimpa teyakimpa. Yasayininga omwana omuto young talent actinga nga gwe asoundinga nga gwe sikimanyi ekyo kino tukiyite nti zita competition ekyo mbadde sikimanyi mbu yasayininga omwana asoundinga nga nze honestly nze ndi mu world yange nfa kubinkwatako kera kumachagenda kati already I'm adding on company to company I'm too busy. So ebintu ebimu sebimanya ate era ebintu ebimu tebimalira nnyo budde nga bwe nabagambye abawagizi tulina bangi era omwana oyo gwe yasayininga asobola ofuna abawagizi be ali nange nensigaza abange tewali nnyo kyetulwanira wano buli omu akola omulimu gwe afune kyalina okufuna. Kyayagala okugjayo nti kiringa wonaakwata si ku kyakuturecording nti n'okwata a replica kitegeeza nti n'omuntu n'akuwozaamu n'ennyimba ze baatandikira naye case omanyi abantu abanjozezaamu naye gwe bangi but the thing is about okuwozaamu wabeerawo original copy. I'm the original copy, it will never change. Why are you a threat to many female artists and male artists apparently? Why am I a threat to both of them? I'm very focused. My eyes simanya ebisigadde byonna bibeera background noise naye amaaso gange gali ku goal yange. That's why I scare you. That's why I scare everybody.
Yes, among okay. your goals, we've seen so many artists right now are in age 30, 25, 28 plus. Now, some of their goals is family. You talk about family, but you see more of your brothers. My mother, yes. You as a woman, I love that. Go on. Yes, you as a woman. When do we see you come out with obuuza n'ebibuuzo ebyakabi okutulagako ku that side nibafana bakobeera balina family abalina abaana abalina abaami bagamba Sheebah atisipako because ye n'omwami we beyagala nnyo Sheebah atisipako because yazaddeyoko ku mwana Sheebah atisipako because family ku Valentine when are we seeing that evolution in it? This is the thing mwete mwawula privacy n'obutaba na bulamu kati mulowooza because sibagamba nga bimwamanyiira ti obwo obulamu mbulina sebo mbulina bulungi nnyo nyina programu yange nze muntu aplaninga nze nava mu family nga mugana wange yafumbirwanga wa myaka 15 bwe bamuwa omutwalo akameeza nga tolerako maama we 5 alina abaana 5 I'm the last born mugana wange omulala ali awo Isma is an engineer gwenzirako aliwo muddakawo ne muddako tannazaala okay he's almost 36 baganda bange abasatu bonna bazadde abaana baabwe bonna tubaweerera tubalabirira tetulinako ki buzibu naye ffe nga ffe omanyi mu family mubeeramu the blessed ones ffe tukyatereeza family yaffe ne legacy yaffe ne gye tuvanga we nakugamba saagala kula bugagga bwa leero njagala n'abaana b'abaganda bange babusangewo bagamba anti waffe oyo omulaba ne gw'otaalaba eyaleka akoze kino ekyo toyinza kikola nga toplaninga waliwo bazaala nga bato mukama n'abayamba ne bazaala nga bato bagenda otandika business nga bakola ki bazaala dda nze unfortunately nasalawo nsooke business then after when figuring out ngamba nti eno essaawa entuufu ngende mu kuzaala because trust me okuzaala kya butonde bwa mukyala buli mukyala okujjako nga just katonda yaganye ate ng'ennaku zino buli kimu kisoboka omukyala wakuzaala anytime just waliwo ffe abakyala ab'enjawulomu titweplaningira ddi lwokola ki ddi lwozaala nze ninga omwami ninga omusajja in a way of thinking temumala gazaala ate era bwe mumala gazaala mumanyi mwe lwaki mumala gazaala oluusi si mmwe mutuula ne kati nze bwenzaala egyo emyaka 2 gikoze ki gifudde kati saagala kugitta naye bwe nnatuka ne mpulira nga ne wenjitta tekinkosa nja kugitta but saagala tambulira ku society munteeke ku pressure nzaale okubalagako mbunzaala sigenda ekyo kikola but I will have kids because I love kids so much naye ekya family kyo togenda kiraba kiba kitegeeza nsazeewo ani gwenzaddemu ate ekyo nakyo tekisoboka nedda taata nja kufuna musajja nga ntegeera ayinza n'okuba already waali nga ategeera flow yange gamba mukyala wange ono omulaba byobufumbo si byali kate nange saanoonya bufumbo abasajja gye bali nga nabo obufumbo si bwe bakola ki naye ate nga ajja kwagala mukyala we naye ng'abeera wuwe nawe ng'obeera wuwo so wali buli mukazi alinayo bbaawe olw'embeera ze there is a man for every woman and there is a woman for every man so wali omusajja alinga nze agenda okuntwala Sheebah, another question in that line ebibuuzo bibiri byange kusemba first of all what is your greatest worry in life yes in life in your career Sheebah in life or career yombi what is your greatest worry then ekyokubiri aren't you worried about age because I'm 33 I'm not 53 abantu bagamba abakyala mwine kutuuka mukwano sinnagiringiza nako mwe stressing okay mu getting out of my ovaries that's it get out of my ovaries muzireke zijja ku functioning arrangements zeewo get out of it nekirala njagala mu respecting njagenda kwogera ku kino briefly mulekera oteeka abakyala ku pressure y'okuzaala lwaki tomanya struggle gyayitamu jateeka omukyala ku pressure nga badde agezaako emyaka 4 gwe tomanyi kyoli mumukola omukutula buli womuteeka ku ki so eyo topic mugiraba mugirekenga omukyala asalewo akole ki azaale lwasazewo okukola ki so it's a very sensitive topic nze mukimbuuza nenkiddamu because I'm okay with it
but it won't be okay for every woman. Sometimes ojja kwogera n'omukyala ng'abadde strugglinga oba abaana be bavaamu naye nga gwe tomanyi. So topic mugirekera abakyala. Subire nti ogenda kukolayo band eyiyo. Bando ki? Band like. Sinnagendayo but when nakikolera nja bagamba. So worry. My worry is failing, Chechoka. Failing. For me, failing is my worry. Waking up in the morning, mama wange ankubira ngoba alinamu ekizibu nga sinza kimuyamba. Failing. Omwami wa Bwino tumuwa omukisa kulwa ffenna. Anti ono omwami yatuta visa. Nina ekibuzo kyange kimu. Ese. Omwagizi wayinza okubeerera nga yeebuuza omusajja yali akutuusizaako ekizibu mwakomawa. Tewali musajja yantuusaako ekizibu. Eyali. Teri musajja yantuusaako kizibu. Waliwo omusajja ya crossinga line gy'atalina kukola crossinga. So nalina okwogera okumakinga sure buli omu ategeera nti eyo line tebagi crossinga. So tewali yankola kikyamu kyonna. Ekyo nkyogedde over and over. I wasn't raped, I wasn't touched, but I was disrespected in my space. Waliwo space y'omukazi gy'otalina kugendamu nga tolina kugendamu. That's it. Kale twogere ku concert dance. Concert guys. Twaga clarification ya Dubai. Nagyogeddeko dda. Lwali twawadde mu kitundu ebintu bye Dubai simanyi but my God. Twalaba nga bakwetoolodde abasajja bambadde enjeru etugamba Sheebah bamukutte banyambala ezibu ki. Kati ani gwe bakwata ate ne bawerekera ne bateka mu Lamborghini mwamulabawa. No. No, I was protected. Abo bali ba CID ba Dubai bawarabu bali ba protectinga until I leave Dubai bali bagala making sure and okay. That's it. Era babeerawo paka airport paka ibalabanga nyingidde. That was their job. They were just protecting me. Simanyi we mukiyita. CID. Well, oyinza ogiyita favor. Thank you so much. Abantu bakowoole. Banange mashibaholics. Hey. Bakawulidde. Kwagala nnyo kale wetale muwoomya. Oli wakabi nnyo kale byekole muwoomya. Wabula onyumisa obulamu byekole gwe mujje nga mwenda. Besho gye mutalabangako nange kennyini njewulira mujja okundaba ebyo bya politics genda mu government. In my heart. You know why? Let me explain. That man is kind. Omusajja oyo wa kisa saha era mmwe muyinza okusuulasulamu ebyamwe byemwagala tebinkwatako naye oyo chali wange bro nga bonalaba wenzalibwa ne Isma naye bwe ngamba nti nyina